Strong time. What's your way police. Basaba n'abanyabo abali wano mwenna namawulire nsanyusa nnyo okuba nti ndi mu conference eno amanyi eddoboozi bamutsa Catherine Kusaasira presidential advisor for Kampala issues nebaza Katonda olw'ekifo kye nafuna ate nekikolera mu binyina okukola ne wa muganda wange Jennifer Fulfiga ayise press conference eno okuba nti weri manyi ngaffe baganda baffe tubalina obutakkaanya ng'abantu naye nga tuli baluganda suubira abantu abasinga mubadde munfolowinga bamufolowinga Fulfiga. Ensonga yange yazze olw'ebintu bino ebyabaddewo ebya Sefuko ne maama we n'abalala. Nkyebaliza Katonda era nebaza ne muganda wange Fulfiga okubeera nti nno asobodde okuta abantu abo bwe sibadde kubanga mu kyonna ekigendererwa kyange kyabadde tuba presidential advisors ensonga yaffe yakutaanya si yakusiba kubanga ndabye abantu bangi nnyo President Museveni bamuvumye naye Maria Mukobera nga talina emmundu alina buli kimu ekyasobola okukola okuba nti asobola okusiba abantu naye akikkanya bulungi nnyo nabeera nga abantu abo engeri gyali mukulembeze abatambuza bulungi nnyo buli omu n'amuteeka mu kiti kye. Sijjukirako emabegakaawo muganda wange Fulfiga sisuubira nti waliwo omuntu yali avuye President Museveni nga muganda wange naye yamusonyiwa aye n'amusembeza n'abeera mukwano gwe. Nafunamu obutakkaanya ne muganda wange naye kyannuma ng'omuntu nti omuntu oba n'obulumi ku mutima bw'otayinza kunnyonnyola ku buli muntu bw'omufuna kutegeera. Kino kizze Fulfiga okunetonda mu lujjudde n'agamba nti yakola ensobi. Last time kyaliwo tekyalinga bwe kiri. Kinsanyusa nnyo okuba nti afumiitiriza ye nga ye ate n'akola nga presidential advisor kubanga ebintu byetukola ffe nga ba presidential advisor tulina okuba nga tubifumiitirizaako ate nga tukola nga presidential advisor balina okukola ki okukola tube kyakulabirako eri abantu. Muganda wange neyanze okuba nti netondera kati mu kamera eno akuli tewanetonda mu maaso ga lujjudde lw'abantu ye yali payini yange era yensonga lwaki press conference eno ekoze eki. Mbadde serious ebyaddala nga ngenda kusiba muganda wange naye okusiba si nsonga si issue. Bakama bange ab'enjawulo bankubidde nga baŋŋamba lwaki mwerumaŋŋana mu mawulire lwaki mwerumaŋŋana ng'abantu ng'ate muli ttiimu emu. Ba presidential advisor bangi naye tuli ttiimu y'abantu bameka basatu abamanyiddwa nga ba presidential advisors. Tukyebaliza Katonda kuba si kya buli muntu abasinga bamala kusoma nayikondo abasinga bamala kukola biki ebyamaanyi naye ffe bwe tuba nga twavayo nga tuvudde mu music industry tubuka presidential advisors tukyebaliza Katonda tumanyika kubanga abasinga boogala presidential advisor bagala Fulfiga Kusaasira Buchaman n'abalala gye bali naye muganda nga waba asobodde okusumulula bali abantu be yasibye neyanza nnyo neyanzeege Mukama akwongera emikisa ate akwongera ekitangaala kubanga abantu bano tubakulembeze mulimu gwaffe ogusinga obukulu kutabaganya kulondoola amalwaliro pulezidenti gagambe galimu eddagala nti munema babage bave mu ntobazi tukoze byebintu ffe nga ba presidential advisor to advise the president etteeka lyabataddewo kiki ekigenda okugenda mu maaso. Kati muganda wange Fulfiga bw'obanga otadde Sefuko maama we nsaba tumute mama munanga ina koze endala wadde alina koze endala ffe nga ba presidential advisors tulina okuba nga tugirondoola era njaga tugirondoola okuva kati okulaba ng'omukyalo oyo ateebwa. Abantu bangi nnyo abakola ensobi nga tebazimanyi. Sikkiriza n'abantu bavuma abantu era nsuubira nti abantu abo bagenda kuba nga bayiga nti etteeka gye liri erikwata okuvvoola omuntu
n'okumutyoboola mpise mwanyinazo eyo kubanga ye yabadde yakiikirira bakadaama yampa fayiro agamba fayiro negenda kusiba muganda we kubanga obadde tunabeera ready nekubanga nedda leero tuba tulauki meeting gyetugenda okuba press conference njagala gye naye aveeko bakadaama kyabakola kuba bakakana emitima kuba full figure infact yasinga otutumanyisa bakadaama nga munoga nti Kusaasira yasinziza okumanyisa ekintu ekyayala East African Legislative Assembly nti Kusaasira kati full figure yasinga otumanyisa baani abasaasire oba omulimu gye bakola abazadde baabwe baleme kubeera nga bagamba nti nno emirimu gye bakola mibi babeera mu mbuzi babeera mu mbwa okitegeera kigwewo tukimalewo mu butongole nze full figure nkusaba tumalewo ekintu kino mu kamera zino atutandika okufolowinga ebintu bya president byataddewo nga nsaba mama sefuko tumute kubanga bwetugamba tulina powers president yazituwa tubate tutandika emirimu gyaffe gye tulina okukola egyebutongole amalwaliro temuli madagala waliwo project Museveni zataddewo ezitakoleddwako naye nga babitandikako tulina okufolowinga ebintu ebyenjawulo nti abali b'enguzi webali we have to follow ebintu presidential directives so tuleke bakadaama tuleke basefuko mukama katonda basaasire gye bali mukama abakuzi ate bongeremu amaanyi nabo banga babadde bamanyi nti bw'ovuma ofuna obwa presidential advisor ekitali kituufu kirungi muganda wange wakirabye nze mu kamera eno tonneetondera naye nze nkusonyiye ate nkusonyiye mu buntu together we can naye bwoddamu okunvuma nawe oba ondescribe nze I will arrest you naye mu kamera eno nkoze ki nkusonyiye era nkusaba tugende mu maaso ne mulya president amen weewaawo nayanza mugana actually tweyanza mami kati nja kutangazamu katono ebisanyo nga tonaba kugalawo okusookera ddala nga bwe nnabagambye nti okwetonda kyabuntu ensobi zikola abantu nezigonjoola abantu nakibanyonyodde nakakibagano nenga 10 nti chapter y'okuvuma twagidda era nyongere gwetondera madamu Catherine Kusaasira muganda wange sister wange tulina bingi nga family naye omuntu anyiga okunyiga nakyo kyabuntu omuntu anyiga teri muntu atanyiga so nkyekira kyembaddamu bagamba ku bakadaama nti bakadaama nabo bantu naye bwe nkugamba nti nno mulira ku kidembe nga tolira ku kidembe sigambye kitegeera nti alira ku kidembe ngambye ekirala nti singa mbamba tubabaako okubogerako ngono wagambye era nze ndabamanyisa babeere nnebo ne bebwana nabo ne bakutakula bwekifufigala kiri tolina figala ki novaayo nemukubamu olwali nga bwe nakunyonye nti okusaaga okuvuma olwali n'okuvula byawukana so tetugenda ate kulisibira mu buddu nti tetwogedde tetukoze eki naye oyogedde kiki musaze kyenkana kwogera mu kitiibwa musaze kyenkana wa era osaaga nani ekyatenjagala okugamba nti mama wa sefuko okujjako nga sirishuwa nga nze kuba sinze namusiba sisobola kusuubiza abantu njaga nnyo okuga kyensobola naye okujjako nti tukwate ne kafe tulwane nga banabaga tugenda kulwana ne kafe okulaba nga abantu abo bafuluma era ne mama Fiina baba tumusabye aveeyo tulwanire wamu okulaba kuba emisango gye mama Fiina alina posti mu gavumenti naye waayinza ate wakitiibwa alina enkizo alina enkizo naye ffe nga ffe yo presidential advisor no presidential advisor tusobola okuhandolinga ekintu ekyo anti omusango gusigala musango ensobi esigala nsobi essaawa eno mama Fiina tabaddeewo mama Fiina najja buzza oluvannyuma okuyamba omukyalo bange abantu abasinga bamanyi ensonga mama Fiina zakola ki zakolako omukyalo oyo twamusibidde mu mateeka oba wamusibidde mu mateeka so we need to assist her banga bangi nnyo abakoze gavumenti eno ebintu